amanyiddwa nga Mulwana Patrick abangi muyitanga Alien Skin ayakubye ennyimba eziwerako storming the entertainment industry by storm n'ennyimba ze ezizze wabula bingi bizze bimwogerwako bukyangayingira entertainment industry Uncut Kalakata kino kye bayita official unveiling mu entertainment industry because for tukwatako tewali mulala atayinza kwerijjamu otuba tetunnakukwatako kitegeeza tonnaba kitegeeza atudde waka olina beera kusanyuka TV ni Uncut Kalakata omukulu Alien Skin Mulwana Patrick nsanyusa okulaba ku Uncut Kalakata nze nsanyusa obalaba mune muzanyuka okunsanga kwa munsanzewo nsanyusa okusanga wano nage nsanyusa okulaba obulamu buli butya bwana Mulwana obulamu tebadde bubi nnyo ofuuka otya Alien Skin olunaku olwaleero nga ggwe okuva mu Mulwana Mulwana esaago mannya gaki ga kitiibwa kiri eri ekyennono kati ate gano ga sayidi eno yaba kibanda yamaani mu mannya gali mu nsi yonna n'osalewo okubeera Alien Skin mu lufuutifuuti ekimenke kubanga nawe gwe keizi so kiri oza lwaki gwe keizi nga nze Alien ng'ono gudo kitegeeza osalawo obusazi nobeera ekyo kuba ensi self service. With your kind of music, kiki ekyolowooza ekyakuwa ettutumu okwawukako ku ba Rising Stars abalala bonna n'obeera kino ky'oli olunaku olwaleero? Ekisinga okubeera ekyamakulu mu nsi tokita kwezuula mwana. Kitegeeza kasita gwe weezuula oba sofa n'ozuula ne maketi yo ebisigadde byangu nomanya nti nze ngwa wano kyolina okugamba ekyo omanya nti ejjanzi teribuuka naki mbogamba nti ndi janzidde nibeera mayanzi era nze kisinza okumpanya ettutumu just nina akatale kange kali nnyo mu ghetto esegereramu omugenzi okutuuka eno okundaba naye nga sapooti yava wansi eno mu bantu bano ngaffe abanyoomebwa mu ghetto wamalayo omazeyo bbanga ki era lwaki bakukkiririzaamu nnyo mu ghetto eyo? Mu ghetto nyinza okugamba nti simaze bbanga ddene nnyo nate nzaaliddwa mu eyo embeera badde nga mu kiwempe eyo wansi kansanga osegeera era mu ghetto zeeyo kati jasi bwe nkoze kati nitutandika okugattako ghetto mpola mpola tosobola kuba international nga tonaba kuba loko sookera waka nodda ku kyalo division bwe batyo district wetyo wetukula isebo bikolwa ki ebiri mu ghetto by'oli okola mu ghetto nga kati watuuka eno wabirekayo? Sina kikolwa kyonna kye nalekayo. Gwe bw'ondaba manya nnyinza okuba n'ekifaananyi kya ghetto mwana. Tolina kye walekayo? Nze kati kyogamba bw'onnengerawo osobola ogamba omuntu nti oyava mu kikomera. Yenze mwana. But music gw'ofulumya inspiration eva ku ki nga ggwe ghetto youth era your choice of words lyrics zisinziira ku ki? Oyina oluyimba lwe bayita anirule nalwo tujja lwogerako. Kati ffe tuyimba ku bituufu tyoluvula n'olimba olumu kuzina esembyo ne bagamba tulanga enfuna this is me deriyomi kati nze sigenda kukola nnyo kisanyusa balala nga nze sinakwesanyusa okitegeera ate ekyo n'okumanya nze nnyimba nga waliwo akatale abali mu katale ako nga babitegeera tosobola buuza mwana wa ghetto nti wamma ekigambo boni anirule tomanyi kyekitegeeza okitegeera ate nga boni veererake kubanga ffe twaki tuzaalibwa n'omukisa gw'amaanyi nti no industry somero okitegeera kati nze mba nzaaliddwa mu ghetto manya mba nzaaliddwa ku university okitegeera ogamba ghetto bangulo by'ebyenjigiriza bangulo kuma ghetto bobo okimenyemenye kiringa ekiri get higher education to teach others. Ghetto kigwayo kitya? Get higher education to teach double T others. Kati mbanza idwa mu ghetto mbanza idwa ku university situka oyige osomesa abalala okitegedde nti mbanza idwa mu ghetto kitegeeza mbanza idwa ku university kyagamba boni veererake okitegedde zisasoma nnyo gana masomo ga bulijjo okoma mu kibiina ki masomo ga bulijjo ate sikyevuma nnyo basinyanga tu first term
Wa P7. Naligamye P7 mbyawula. Gambye senior 2. Nali badde nkugamba senior 6. Nenga this is me. Kategedde. Obutasoma tebunnuma sofa. Tebukuluma. Tewejjusa butagenda ku ssomero. Nagenda era navanga na school fees akyaliwo. Ne tebunnuma. Kubanga nze navanga ku university mu ghetto. Ate ngenda ku secondary. Okategedde. Je tuvudde ndoza je nkonyonyodde nazaalibwa ku university ate nojja mu kati nensoma primary no ndopima monga tegoggwa nga bye wansomesa ate ndaba kikujja mu ssomero nga ne fees yaliwo. Bisede bisinga nagambye ku kintu ky'okwezuula mwana. Nze nalina baganda bange balinga mu kirasi za waggulu ko senior 5 ne 6 be nalinzirako nenga nempimamu yalinga na holiday. Nemboza Eric ne mugamba kyogamba bimusoma nangenda kubisoma. Ampira history simanyi South America. Napoleon. Okategedde. Nangamba Notia. Ne mugamba nga asaaga ne mugamba siddayo. Emisomo ja ebyoyogera. Nze singa mutwe gwange simanyi nti no kusoma Napoleon eberanga life experience. Okategedde. Nga ndaba tina kinyongerako era mu lulimba lwange olwa kanididi temulimu ekigamba abansomesaako. Come and tell me. Jipirira bongo ya erepumi. Mauma majiri beri yoni. Binawe bikuyamba. Napoleon biliwa. Gipiri Napo. Anti atamanyi byafaayo tamanya kidda maaso. Tobimanyi. Gwe tobimanyi. Ona museum. Ekikubuuzibwa wakati mu kusoma somo ki eryakwanguiranga? Aye n'ekisooka kya byonna nali mugezi. Tenyinza okugamba mu bitabo. Nze nyinza okuba era ojja kubuuza abaana b'ensomye nabo kimanyi kwe bali ba obi bange sisukanga ko baana 10 kudda mabega esomero walingamu abaana nga 8 ng'ogiva wa 10 ng'ogiva wansi waggulu nkambe sisukanga ko baana 10 era naaligambe sisukanga ko 10 ngodde mabega okategedde yanjaja situbeeremu naye nga sofera bw'obuntu nde siri musajja musirusiru n'essomo kiri ogamba nti kubanga nze ku CRE wali tonzijjaawo CRE CRE yali mwangu nnyo naye ate nakolanga nnyo math era tewali yansinga nga kubala olwo eryakkalubirira nga lyeririwa. Amasomo agasinga okutandika okugamba nti yali chemistry oba chemistry waliwo musinia twawe tubalansinga equation yawo nabalamu ate degree zo nalaba bingi nengamba bino eno katemba mungi nengamba kasoke malogobako ku talent kuba nina kye nali mpulira olwo omaze ebbanga kinga okyali eyo weeyiya nga tonnabafuna kye bayita breakthrough omaze ebbanga ki nga wozikuba wezidda sofa siruddeewo kuba oluyimba lwange olw'emboozi y'enkoola luliko ennyimba 2 emabega ate nga ziri mu mwezi gumu nakuba 3 nakuba lumu lwakubiri olwokusatu ntutegula ekitegedde waweyanguyibwa saayanguyibwa nange nabye nasadde akasebo ndongo tulowooza muno okuva eri mwe ogisanga kakeeka okitegedde nani nawe ntera okuyita awo nga ekajjansaawo wakipande kiriko Museveni oba kiriko agamba no victory without fighting kipande kya President Museveni awo mutawo era nkyagaayo nengamba abaniga mutu nenye ekintu ekyo era mbampitawo n'abaniga negamba mulaba ekipande ekyo. Mutindo TV, the best online TV.